Badimale owulira olijja tuwalira ensonga dhaife oyo omukazi omukulu oyo Kadaga wegaisa mbana abantu wana walema otulongoseza ensonga dhaife twaleeta epapula edo oliwulira aye Kadaga tiyafaayo owulira ekineyambuza bulumi sente deni nayo ningi nze ndi mukazi sente zange za mukazi omusajja yadduka ewaka owulira olwokuba buli kasente ke nakwatangako ak'omusajja nga nkabba nentwala wa ekineyambuza sente zange nze njagala sente ate nyinza n'okugyamu empale nyinza okugyamu empale natekayo bukadde 9 owulira ezo sente zaali za mukazi njagala sente zange era Museveni bw'otasituka tojja nene empale ngenda jikiriza wansi nje eyambula nale njitenge wali ne Kadaga weno otegeere ndi mukazi ayo neyambwire lwa sente dange nenda sente dange neneisayo ze tyadiiba owulira sente dange nali za mukazi nali mukazi tyaibaonaikolera sente dange nadikolera Wandikida Madam Speaker, wandikida President, and corruption of funding up and bana bavudde mwenalemu engoye zizo bakanyuzeeri kadi zizo simanya constitution z'enalemu byonna bakanyuzeeri bayuzayizizira bakanyuzeeri bajja kwegatta ku Kyagulanyi
abakyala bonna eno nsawo ye nzunga ne muzeeyi nga manyinyi n'emirembe banzi ba milioni 15 omusajja n'adduka twaliteeka mu ssente ng'akireze n'akirojinga nze nalina gano okiyingira nze niwainalemu bwe nalaba muzeeyi ku tv nisalawo nteekayo obusente bwange ninsinga n'ennyumba yange bagitwala muzeeyi aveeyo sigamambu bya kiyanja bituufu gavumenti yatwala ssente zaffe abakyala bano nange munyini tuli mu bulumu bwe bumu gavumenti etondera pulezidenti Museveni yagula wano kampani era pulezidenti Museveni mwennyini nze nali ku mawanga e Bulaaya we nabirabira nange nenkuma wano nekola neinvestinga mu essaawa zino gavumenti yakwata ssente zaffe nze natukamu miliyoni 2 eno lisiti emu ya miliyoni 4 eno kampuni ya Dunamis miliyoni yani yalimu bagundi bamafiya ba gavumenti okiraba naye gavumenti yakwata ssente zaffe sibali abakolaki twaziretanga ku ofisi zaabwe mu kashi nga buli mwezi nga zizaala era abasajja baali basasula naye gavumenti nekirinyamu ssente ziri mu bbaka zisirise baziteekako envumbo kati twagala gavumenti etuwezo ssente zaffe kubanga ffe bannannyinizo temulimu baki twalabako mu mawulire nga Dunamis ogamba nti yasasulako abantu abamu mwe lwaki temwafuna zammwe tebasasulako muntu n'omu tebasasula byali bina birala bye basasulamu abalala naye Dunamis tebasasulako muntu n'ogu ssente zaffe bazikwata bazituulidde omwaka mu Desemba tuli mu mwezi gwa 8 naye batubuzaabuza mugende mu kooti tezituula emisango emirala bagiwulira ogwaffe bagutuulidde nze kati nkubira omulanga pulezidenti Museveni nannyini ggwanga lino bw'aba yafuga ave yalagire abasajja b'omu finance abakwata ssente zaffe bazituddize tetusaba ssente za ntandiko small operation wealth creation nedda ssente zaffe twazikolerera twagireetera olw'enshinga gungi eno Dunamis biibino muzeeyi tubirina mama Kadaga twajja mu palamenti bwebamu twateekamu ssente zaffe nga tumaze kulaba muzeeyi operation wealth creation eri under Jenosale Musale anti corruption tutuuseeyo wa sipiika twatuukawo n'atusuubizo tuyamba kosase mundu wa Honorable Munyagwa mujje mutuyambe Honorable Munyagwa Latifu Sebagala tuwakubira omulanga Honorable Zaake mwenna mwena tuwakubira emiranga mutuyambe abakyala abo batiisizza okuva mu NRM singa tebasasula ffenna tugenda kuvaamu mu NRM tubagisuula tubavubuka gavumenti yakyagulanyi n'atusasula ekibuuzo kyaffe babasasula olwo musigalayo mu NRM batusasula mu NRM tusigalayo kubanga tulina abaana Kyagulanyi nonyako kubanko e gavumenti enzibye eno gavumenti ya Museveni ebye banga naye ffe zaffe tojjaziba Museveni mu ssente zaffe lwaki tetuwa ssente zaffe naye gwe musajja gwe abo singira munauganda yakateka ekifaananyi ssente ezo mmwe baani era mwaziwaayo nga baani ekibiina kya Museveni kyeyalonkinga kyennyini owulira n'agamba nti ekibiina kyalonkinze kyakuyamba bantu owulira ne tugenda tutunda obubanja bwaffe ne tutunda obupoloti ne tuleeta ssente zaffe ne tukubamu ssente mpitirivu owulira naye muzeeyi Museveni n'obutatya musajja oyo omukulu alina n'enviiri enjeru mu mutwe owulira tatya kutya nti nno kanswala okubba abaana bano gavumenti yo nzibi twagibuuse naye amazima ekibiina ky'abasuubuzi kyabaki tusiigire ekifaananyi ekibiina kya Dunamis munnayuganda eyakatuuka ayagala okumanya ani nannyini kyo ekibiina kya Dunamis ekyo ekyabba ssente zammwe
era sente process ebadde etya muwaayo buwi sente mwe muwaayo buwi kuba tuwuliro nabanja obukadde 9 gobanja bumeka emanja $1,500,000 ezo sente muzi batandikiranga ku $10,000 emitwalo 10 omwezi nga bakongeramu emitwalo 3 nkaaga okuna emitwalo 6 okiraba kitegeeza oba otaddeyo obukadde 2 bakongeramu emitwalo 8 oba ozaaza sente ziba zigadde olwo abamu abasooka naye olwasembayo twagenda otuuka nga bagamba mugende mu sentinale sente bazifirizinze kitegeeza mbu nyingi baali batesetese nyingi tibasobola zikola ki nga ffe bananyinizo bwe bagamba tuwagira Bobi Wine buli walaga ngenda tampanga za mafuta kubanga kyenda naye natandikira ku mitwalo 10 enyumba nenvayo 10 nga nzenza nga nzaza amazima ddala wulira nsula mutundu baali abanakimanyize bali nampagira yero tuliabikalaubinabazajja ewaka badukadda twekubidde emiranga ku Museveni buli lukya ku makya lweggulo biganye ate teri kinnuma nga Kadaga tumuwandikidde ebbanga natugamba agenda tuusa ensonga zaffe mu paliamenti ati Kadaga oli mukazi mukulu ebintu bino wegendereze Kadaga wegendereze kuba oli mukazi mukulu wakoba otya ositwire ensonga eddo olijja ditwala wa Museveni aye mazima Kadaga tiwatwalayo ensonga daife tiwali comedy ono ti comedy ti katemba bwina aliwo ni sisi na bulikinale tuziinako bwino ono ti comedy sente kiriwo yakaniya kateekako gavumenti ziri mu sentinale tibagala zoogerako akabubi kalabakwata kuza muntu wa bulimusiika mu palamenti twajjayo era ebifaananyi bibino notusuubiza okutuwa sente zaffe nze kenyinayo ku ttiimu yajja mu palamenti notusuubiza nti justice will be revealed. We want justice to be revealed. This is the video where we are in the parliament with our committee and chairperson. So we want our man, Madam Speaker. Honorable Munyago anti-corruption, Afande Nakalema, Edith Nakalema. We are calling you to participate in this. You are keeping a deaf ear, but for us we are dying. Ugandans have died. We have lost properties. Our families have separated. We are distant, and Corona came in when we have nothing. Now we are totally down. Me, I'm a professional teacher, but schools were closed. Now I'm suffering. Yet the videos are here when the president is launching this organization. So we want help. Madam Kadaga promised us. Come and help us. Give us our money. Justice be revealed. President Museveni tukunoonyeza. Kunoonyanga ogende South Africa. IGP tuwe sente zaffe. Kucha sente zino eyakatuuka nga tannakitegeera bulungi. Mugambye ekibiina bakiyita batya? Ekibiina bakiyita Dunamis Coins. Dunamis Coins. Dunamis eno bagiwa license. Obanga wawangayo kakadde kamu ng'ofuna kamu 3. Balina license okuva mu Umura, okuva mu Central Bank. Toyinza kuŋŋamba nti nze muntu wa wansi wenja mu ofiisi yo ndabamu insurance. Nongamba nti ndi muntu wa wansi banzibira mu cryptocurrencies. Cryptocurrencies kirezaawo ezirina license nga zikuumibwa poliisi. Gavumenti yennyini. Gavumenti yennyini mutuwe sente zaffe. Ensonga endala amutugambye mulina abantu bangi nnyo nnyo. Tuli abantu 8. Kanaana. Tuli mu bitundu by'emikono. Masaka, Arua, Gulu nana balinayo office. Bulango ono twalabanga ne ku ma TV Operation Underwealth Creation ekulibwa Jerusalem Sale. Jerusalem natukubira omulanga twakakole mu office yo kenyini. Twaje ntwa personal assistant wo neti mwatu wa feedback. Tutambude mu buli office tukoyo kuandika. Iso jeno kaka twajja notugamba ensonga zino lujja zikolako nga corona tannaba ne mutubuzabuza this time temubangayo kukola ki kutanninga app muzeeyi fe tugenda mu people power gavumenti empe ensuubize erituwa sente zaffe. Amugambye waliwo abaana abazze beetuga olwalo abantu beetuze abantu bafudde bantu musanvu bafiira tulina obujulizi bantu 8 bafudde poliisi erina ripooti sayidi mwakola sente zaffe tukoze statement ekibuli tukoze statement Kodi Kampala cheche kitagenda maso IGP balo we report Madam Speaker kugamba we report ekibiina kinani ya chani ekibiina kino ekya Dunamis ani yakitandika nze ng'omuntu wa Uganda omuntu wa wansi kasanja mu office nensangayo license ngandaba okola mu nsimbi ngeriyo license ya Central Bank eriyo license ya Umura Uganda Monetary Authority
eriyo license ya KCCA nze seta kumanya na kitaddo kinti mumpa sente zange kiba kya government kitegeeza kiri authorized kise makuwa matu kiyo ne insurance jubilee insurance but wewe batuwe sente zange sente zino mwakaziterayo banga ki sente zino twazitakayo mwaka gujja ekibiina kyaggalwa mwaka guwedde kyagala mu December ne kakati tutambula December nga tuli mu kutambula tulina gitatuuse tukaabye tuwandise speaker tukuwandikire Honorable Munyagwa twakuwandikira Honorable Muhammad Sereko twakuwandikira Honorable Latif Sabaga mwema twa petitioning ya mu parliament nga tusaba Madam Speaker aveyo alonda akakiiko akakole ku nsonga za pinga tuna specifically kwanga tukoye jumla baona lebo bana tuwandikide mu parliament tuyambye ko sasa temwe mutuyambye muveyo mutuwa mazima twagala sente zaffe twagala buyambi mu Uganda wawansi Nedala buchanga tukaba Museveni simutukanga ko kumanya nti abantu bali eno babona lwakitavaayo kona tuyamba Museveni ayamba buli omu nawe abantu ente nawe abantu sente bana balaba kulira mmotoka fwe lwakita tuyamba lwakitubona atuyambe fwe tujja buzibu musabe abasaba obusabi ngabawa yetu naba bakyamo ogenda bobiwayini kubanga naye anoonya abawagizi tuli mu buzibu era nga onoonya omuntu ali mu buzibu yaddukira ewuwo tuli mu buzibu tugendagenda nga tuvudde bali awo bakola nkoleza omukulu ono mumumanyi bulungi ye Mayanja Fred abantu babadde batandise comments TV ziri wano online NRM ekirayika yatuwadde sente tujje tuzibanjize sente zaabwe naye nga tusigala tugamba nti aba NRM nabo banna Uganda ate ekyokuba nti abantu bano ba NRM tekijjawo nti bababba sente zaabwe gwe tukumanyi bulungi nnyo oli wa people power era olina kansalo w'Emakindi addako etukulabako ne muzi groups nga timu Kyagulanyi etukulaba mu struggle mbeera nyonyola mu Uganda kyekigenda mu maaso ne chats musigire ekifaananyi mbeera ki abakazi kibayamba bweyambudde anti babadde batandise twabipanze abakazi biki ebyo nga womanyi nti Museveni era aba ne projects ate ezikuba amawulire aga okulemesa otuuka ku banna Uganda tangaza sagala babuzabuzi bwabalabi njagala buli omu akitegere bulungi kino government gye tulimu nzibi babbi ekitulese wano olwaleero kulwanirirako abantu n'okwerwanirira ffeffe nnyini oba ntegerekeka bulungi nti ekitongole kino kyatongozebwa gavumenti eno eriwo abantu ne batandika okuteekamu ssente zaabwe nga investment gavumenti omulundi gumu n'ekikola ki n'ekiggalawo mwate ekitongole gavumenti yakironkinga Museveni yakironkinga wamala okironkinga ne mutandika okussaayo ssente bwe mumala okussaayo ssente n'akiggala omwaka mulamba nga kiraninga era abantu baali bakola bwe bati basuubizanga abantu nti invest with us ofune amagoba ga bitundu 30 ku buli 100 oluvannyuma lw'omwezi ekyo muganda wange kyali kizibu okukkiriza okujjako ng'okirabyeko baagaba ssente ezo okumala omwaka mulamba naye omulundi gumu ne bakiggalawo omulundi gutya gumu ne bagalirayo ssente z'abantu ezaaliyo nga investment mu kukiggalawo omwaka mulamba gwetoolodde kati tugamba kuba tuli tugenda mu mwezi gwa mwenda gavumenti tevangayo kutangaza lwaki yaggalawo ekitongole neggalirayo ssente z'abantu wetwagenda ku FIA Financial Intelligence Authority batugamba nti we are under partnership mu mateeka ga Uganda financially teri partnership esukka abantu 50 abaloya musobola ne mututangaza mu ekyo omwogezi wa FIA yali ku TVM n'agamba nti we are under partnership baveyo batwaga obukakafu obulaga nti ebyo partnership esuska abantu 50 balete baturegisteringa nti abatuuze be abantu abanga ina license buli kimu fe twagala sente zaffe so kati tuli mu kunyonyola eggwanga gumulamu abo abantu bano license tubikula okuba supervising twagala sente zaffe tubikula obubbi bwa gavumenti obubbi bwa gavumenti kwa kintu kyabadala nti gavumenti yenyigidde mu kubba abantu ndooza aliwo projekiti nga yakwavuwaza bannayuganda yongera otangazeemu ekibiina kino bakiyingiranga ba NRM bannayuganda bonna akanaana ke bemoogeddeko bakiyingiranga ba NRM oba bannayuganda bonna nga bwolaba nti bannayuganda bangi buli omu alina gyagwa bannayuganda bangi naye opportunity bweba erabise nze osobola okuba nga oli mukwano gwange naye ngaoliwo NRM nenkuyita olabe ki opportunity
nga njirabye nataddala ng'eyo kubanga bino ebiseera byetwogerako bya mwaka guwedde mu January. Kati gw'obanja ssente mmeka nze manja nga bondaba wano manja miliyoni 13 zinateeka mu nsonga eno ngera nziteekamu ku mulamwa inspiring wealth creation kubanga yali moto y'ekitongole kino. Era ekitongole kino gavumenti ekimanyi. Museveni yakironkinga ku imperial royal wali. Kati tugamba nti wabanga bana babisi babe abayite bakomewo batuwe sente zaffe. Kubanga zisibiddwa ku accounts bazi freezing ne ba freezingirako sente ezo. Tebatubulira nsonga lwaki ba freezing accounts ezo. Okitegeera nti okukweko baana bubbi. Kyetuli mu kulaga bannayuganda nti kati neggwanga temukyalimu muntu asobola kuyamba mulala njadde ebitongole by'amateeka byonna weebiri tebikyakolera bantu wabula bikolera muntu. Mugenzeeko mu mateeka ku poliisi okuloopa ekitongole kino nga tewali akikwata. Ku poliisi gye twasookera muganda wange batugamba director yabula naye director yabulira mu ggwanga muno Uganda. Onkakasa otya nti gwe nga poliisi ekitongole ekiri equipped n'ebintu byonna byonna tosobola kuzuula muntu ayekwese mu Uganda muno nga nenaba batugamba nga nti bazitrackinga kwayogerera nende batulaga nti yabalemye okukola ki okukwata ekyo kisoboka kitya ddala mu Uganda eno ng'obwo si bubbi. Okitegeera muganda wange tuwandiisa amabaluwa mu buli woofiisi yonna palamenti twatuukayo ne tutuula ne minisita Kasayija ne prime minister Lugunda ku mmeezi emu. Ekibiina nga kirimu abanene bangi kyani kyekituwa by'omutwe tangaazamu munnayuganda eneringa bitcoin currency ya bitcoin ekyo bakiyita cryptocurrency tali regulated mu Uganda tukimanyi ffenna. Tuweza kungamba nti ekitongole ekyali licensed by Wumura ekitongole ekya gavumenti nti ate kikola mu cryptocurrency ate gomanyi nti tali mu mateeka wano mu Uganda. Ekitegeeza nti nooba weekwese mu bubbi otandika okyanga bannansi obabbeko ssente zaabwe ku mulamu ogwo ku bwavu wazza batandika okwegayirira buli muntu adde gyali ng'ayita bannaye gundi tuyambe omuntu omaaso okuyamba abantu bonna mu Uganda. Lwaki ebitongole tebikyakola buno obubbi obugenda mu maaso? Twagala buli munnayuganda gy'oli obumanye nti eno gavumenti kati yafuuka babbi bakondo tebakyasobola kukuteega buteezi mu kkubo wabula bakuteega mu ngeri ennungi ne bakubba n'osigala ng'oli mwavu. So bababba mirembe sente mwazisangayo nga mwagala nga mumanyi nti bagenda bongeza mu mateeka twasirengayo mu mateeka kubanga nakugamba documents zino muzirina nga musayo sente zonna weziri. Salama leeta documents ezo gano zino sina license ya gavumenti zaweebwa ekitongole kikole obwo si bubbi ezo zonna eyo insurance nga kampani insuringa biliyoni obwo bubbi byebyo gavumenti esasule abantu sente zaabwe. Abadde bakatwegattako abantu batini abaliwo bannange kyekyo abantu babbibwa gavumenti baba bafeerafeera ne bababba ssente zaabwe nnyingi. Muwulidde abakyala beeyambudde bakoze buli kimu era basaze okwegatta ku Honorable Kyagulanyi. Salama